Inside Story Uganda, real source of political updates. Kayobulyake and njagala kwegatta kati ku mukyala Justin Namere omubaka wa Parliament omulonde ow'ekibuga Masaka omukyala Honorable Namere walabise nnyo ekyankwanzi. In fact aba National Planning Authority nga bakulembeddwa mu Dr. Muvawala olwamaze okwanjula ensonga zaabwe 10 ze balowooza nti Uganda bwebaako weenaatuuka zirina okuteekebwako essira n'oyimuka n'oga nti tebisobola kukola okuggyako nga tulwanyisiza enguzi okusooka. Njagala kutegeera nsonga yo yabadde ki, if you could speak more about that. Omanyi National Planning Authority yaleeta ebirowoozo nga birungi nnyo nga sinnagenda nawala nnyo nsooka okulamusa ku bantu baffe. Obwedda bampeereza obumesegi bagamba nti tukulinze naye tetukulaba. Adda Mukungu ojja kubabuulira nti obwedda Honorable kwali naye nga gwe atannalinkinga eno. Bwewampadde posita bo babeerako ne balinda abantu baffe ab'e Masaka. Mbaagala nnyo, mbatumirako nnyo. Mbeebaza okulengerera ewala n'okuba nti mwalema okuwuliriza ebigambo by'okubuguumiriza ne kyakala w'ebyobufuzi ne mwesonyiwa ebibiina ne mulonda individual merit ne mulonda Justin Namere abe NRM ne munonda n'abatali be NRM kuba nali siyinza kuyitamu nga nondeddwa kibiina kimu kyokka. Mbeebaza okuba nti mwasalawo okulonda firefighter frontliner omuntu gw'owo omulimu n'amanya nti mpeereddwa eno assignment era nina kugikola. Mwantuma kukiikirira Masaka kuleeta interests zammwe eri gavumenti, kuggyayo omugabo gwammwe ku gavumenti ya Uganda ate n'okugibuulira amazima. Ekyo mwakinkaatiranga mu kalulu. Era dda Mukungu kye walabye enkola ekyankwanzi abalonzi bakindayizanga mu kalulu nti amazima nga bw'ogoogera twagala bw'otuukayo nnyabo naye ogoogereyo. Enguzi nnyingi, kino si kirungi, amalwaliro abasawo babayo abantu amadagala bakula magule n'ebirala bingi nnyo bye nasobodde okwanjula ng'ebimu tebiri ku kamera. So okuddako ku kibuuzo kyo, bannaffe aba National Planning Authority bajja ne fayiro nnyingi nnyo n'ebigambo ebirungi ennyo ng'ekimu ku byo kwe kuba nti Uganda egenda kufuuka nga Dubai mu myaka 15. Naye ne batunnyonnyola ebigambo bambi nga birungi, industrialization biki naye ne siwulira mu kiwanisango Dubai enguzi musango gwa naggomola enguzi genda kalaba. A simple thought kubanga kuzannyamu naye kakati n'owulira ddala trillion 10 manufacturing mu budget ye Uganda inamu trillion yemu ate trillion 10 ne zibbibwa ababbi. Waliwo ekintu ekituuka nga tekikyasisa. It's no longer funny. Abantu okubbanga ssente bazimba apartment, then what? Tuva teziriimu n'abantu bawasa abakazi bagula amamotoka, then what? Wateekwa okubaawo kye twebuuza nti olwo ne tuzzaako ki? Omuntu awasa abakazi 40 bonna ayagala bateeke muye nga bonna bali mu competition. Ono n'agula ennyonyi, oli n'agula biki, ono n'apalapalanya, ono sente n'azikweka wansi w'ekitanda, oli n'azikweka Yugoslavia, ono sima n'azikweka wa, ono n'agula ekizimbe Ghana. Nobabuuza naye eggwanga lyammwe ebbanga lye munaamala nga mupalapalanya ebyo ebintu ebyekisiru, eggwanga lye mwonoona. Kati National Planning Authority nga bapulaana, nga bwomanyi nti be bapulaana baffe. Bwe nawulira ng'ekintu ky'enguzi siina wenkiwulidde, amaanyi gaasooka ne ganzigwamu. Era President Museveni tweyanzizza nnyo webale kuzzaamu bannayuganda maanyi n'ogamba abantu abo nti ekintu ky'okulwanyisa enguzi temukitwala nga kyamuzannyo. Adda Mukungu n'abatuwuliriza eggwanga okukulaakulana teweetaaga nti myaka bwegiti oba bwegiti ebyo baali bagamba nti bino ne tumala tubikola myaka 15 tubanga Dubai. No, presidential hubs zizze wano ndowooza bate zinaweza na myaka 6, but because oyo omukyala azirimu Jane Baleche ne president tebakkirizaayo syndicates, tebakkirizaayo kati totwalayo muzannyo
kyova olaba nti abantu basoma ne bamala abo abaana okusikiringibwa ne babawo emiliyoni ne bagenda ne batandika. There are so many successful stories. Okay. There are so many success stories, Yes. and, you know, successful journeys. Bw'otunuulira parish model, ffe waffe Masaka waliwo parish model we yatuuka nga kiringa kyakuseke nga n'abantu bennyini baga kino mwaleeta kiki ng'abantu batuula kakiiko ssente ne beegabira buli omu gw'ayagala okuwa anaamutemera gwawa paka bwe nasituka ne tulwana olutalo lwa parish model yadda mu line and you see some change. Tine President Museveni yennyini luli yali yafuna obuhulu kasanvu kati yafunye 210. At least olaba muko ka change. Naye ng'ekikulu si kya bulu, ekikulu kya change eno mu bantu. Era katono nnyo Adamu nga tonnanzijawo mpuliddeko ku bannyina zaabo nga boogera ti ate n'enzija yammwe simanya obululu bwali butya. Kale katugambe kati obululu bwaggwa kubanga bwe tunadda mu mboozi y'obululu tugenda kuba nga abanyumya emboozi ya eggi n'enkoko kiriwo ekisinga omugaso. Tubeere ku ekyo nedda nti enkoko eva mu ggi kaakati ate eggi enkoko yeeribiika kati tetuyinza ate kudda ku ebyo kubanga part of corruption mukyala Nakyobe gye yatusomeseza is theft of time. Okay, twonoonera obudde mu bitagenda kukyuka na bitaatugaseyo nayo corruption. Bw'oba ompulira bulungi honorable, yes yesebo bino byonna mpulira bulungi nnyo. Bino byonna nga bwabyogedde watutta akadde okusobola okwebuuza lwaki ekizibu kye rather enguzi kyali kizibu mu ggwanga despite ebitongole bya gavumenti ebiteekeddwawo okugirwanyisa despite obweyamo bwa president bwazaakola ebbanga lino lyonna naye ne busigala nga bukyali kizibu because waliwo abalowooza nti nga we mwabyogedde n'okusalawo kwe mwakoze bigenda kusigala awo era nga buguze guba ebbanga lyonna. Omanyi mbadde mpuliriza kojja wange Lwomushana mutuufu omusajja oyo ayogedde ebigambo ebikyasinza okuba nga bye bintiisa ku nguzi. Obuzibu bw'enguzi nti bwekule nnyo mutuuka okulwana olutalo lwayo ne lubeera lonely nnyo ng'abalulimu muba batono bwekule nnyo abantu batuuka ne balowooza nti oba mwetaaga ebeerewo oba temuli serious. Era nga bw'owulidde Lwomushana ayogera simuwagira byayogedde naye I understand where he's coming from. Tukugamba abantu batuuka ne balowooza oba mmwe mujagalawo. Mukyala Nakyobe yatuuse n'okubuuza president nti oba ab'enguzi balinga oba aziifu baagala kubanga ate be beefuze eggwanga. Ne president n'aba ng'alina okwekomitinga n'abulira abantu nti ab'enguzi baba babadde balowooza ti sindikeeti zaabwe kati zaabuutikira eggwanga zaali wamba baneetuddemu tulwanise enguzi. Naye nga President Museveni ne bw'onaamutikka omugugu n'ogumutunuuliza yekka eggwanga bwe munaalyonoona lijja kwonooneka nga wali lyonooneke ne walibanga avuddewo. So kino ky'abantu bonna si kya President Museveni yekka nti buli mwe mugende mubbe babbe abamwe ne bakazi bamwe bajje mu parliament bajje mu ministries babbe ate munenye president kuddiiru ki? Bannayuganda mmwe mwennyini mmwe mulire ffenna tulina kuvaamu muze gwa nguzi ffenna ba MP mubbi nze era siriwerekera kabondo buno bubondo obugende wa president mbwo omuntu abbye ne bamukwata mbusimanya Buganda kokasi eze yegayirire basonyiwa omubbi gundi obwo bubondo tolinda bayo era buli omubbanga okimanyi nze sigenda kuwerekera bakuwolereza bino bye boogera ti ate lwaki Nandutu baamututte yekka bwobbira mu kirindi amateeka gagamba nti balina kusibira mu kirindi ye yali line minister mutemukimanyi nti Nandutu yali minister wa Karamoja bakuwadde amabaati ogatadde ku apartment gye baagasanga waggulu nga bagakubamu emisumaali oyagala eggwanga likolere ki? Oba obbye n'abantu 5 ne bakutwala bwomu ffe twagala kulaba nga enguzi eweddewo twagala kulaba ddagala mu ddwayo tukooyo tunnyonnyola. Kyova olaba nga nze nkulira Adamu Kunti nze ndi Commander 001 NRM stock empya essaawa eno naakawandiisa bammemba ba Parliament 116 abapya yes n'ennamba nzigaba. Adamu naali kuwadde ennamba naye toli MOP n'ennamba nzigaba lese kikuba bambi naali muwadde naye first of all old stock ate ekirala teyakomyewo naye naali maze gafuna we mmunyiga kuba tayagala nguzi alinga ffe naye bambi ekyakyomukusombi teyadda but otherwise mu respectinga mu kyokuba nti ku nguzi ayina naye abantu bonna nze simalina kumanya bannayuganda kyemuliko webale honorable tujja kuddira mu maaso tetusobola kutambulira mu ggwanga
Adam kunkatono nnyo ku resolution eri gye twakoze kuba ndabye bannaffe bangi bagikubamu ebituli naye kambabuulireko ensi zonna ne bwe tudda mu history struggle zonna enkyukakyuka yonna ebaddeyo whether within the same government ne wabaawo enkyukakyuka oba mu policy oba mu mateeka ebaako starting point naffe tulowooza nti ffe abapya abazze let's do better tubeere eddoboozi oba bagambye nti zino enkoko zirina genda bantu batizibawe oba ministry ezze yeetaaga ssente bweziti oba contractor ayagala biliyoni 10 za luguudo lwaki mumuggyako biliyoni 5 kati akole luguudo type so ffe tukikiriza nti ffe abapya ffe tuzze n'essuula esobola okutandika to renew the struggle against corruption era tujja kikola tujja kikola ate ne General Muhoozi tuli naye mwabamu mulowooza nti President Museveni bino yatera obbasonyiwa ku luno tulinamu ennamba etasonyiwa webale mbaka omulonde w'ekibuga Masaka omukyala well Dr. Lumendozi njagala oyingiremu nga sinaba kudda wenginiya yes ebigambo bya omu ku babaka abakoze okwema kuno biwulidde they seem to be very committed this time round Number one, okulwanyisa enguzi but also n'okutuukiriza bino byonna ebisaliddwa olunaku olwaleero ebituuki bye baagala okukola bijja kubeera nga birina bajeti yaabyo okusinziira mu bajeti y'eggwanga kubanga gavumenti bye bagirina n'olwekyo bwe babeera nga balina bye baleese nga bijja kwanjulirwa eggwanga era nga ze programs ezinasobola okukulaakulanya Uganda ne babeera nga banaazigoberera that will be good naye kankubuulire enjogera ya Honorable Namere simpya nze nzijukira wano Namisango Kamya yali very powerful era bamuwa ekitongole ekya IGG ekyo n'atandikirawo lifestyle audits bike omukulu yamugamba akantu kamu abo ba UPDF bagenda empola ate nabana ababbi bakwata empola kubanga ate bazibba batera kuiza investinga wano naye bono bakwata n'amaanyi sente bajja kuzitwala bweru w'eggwanga era emboozi ezaddirira ng'anyumyeyo n'abategeeza nti Betty Kamya namugamba ku investigating bino ebyagundi bya basiyaga nida genda okulaba nga tanze okwata ku bino bya corruption etali binalisemu retailinze n'olwekyo alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno asobola okukwata nga Honorable Omushana bwe yagambye gwe basobola okugamba nti sebo kukola obweyamo nti ku mulundi guno enguzi ogenda kugikuba ku nsoloboto ateekwa kubeera ababaka bano nga basonze omwami Museveni yennyini so yalemesezza enguzi of course nkubuulidde omubaka wa parliament obako newokomako obeere ng'olina amaanyi agafaanana gatya Theodore ekikuba omusajja wa NRM kyeyasookeddeko wano yagambye nti nuba yanoonya emikono gy'ababaka basobola okulwanyisa enguzi teyali wa NRM ani yandifunye essanyu erisinga eriri babaka ki abasinga okubeera aba NRM mu bungi mu parliament eno gye tumalako nene egenda okuddirira naye kiki ekyaliwo wakati awo lwaki ababaka tebavaayo ku nsonga gye yali akulembedde so waliwo ekituttwa kyebateeka okutaggulula naye bw'obeera nga wakajja obeera n'amaanyi mangi kasita obeera nga tofunanga diagnosis y'ensonga eno bwe wabeerawo the thieves of the people va ne ku nguzi enguzi kiri this is the theft bannaffe ababadde ekyankwanzi bateeka okutunulira President Museveni mu maaso ne bamugamba nti gwe abafumbi ekinaana b'olina mu State House bafumba biki mubeeramu bameka ng'ate amalwaliro ge tulina ojja gasanga nga gazi ku 25% geetaaga abasawo bannansi okutulabirira abalwadde baffe yes a minute ezo ze questions enkulu ababaka ba parliament bano bateeka okuba nga basobola okugenda mu office of the national chairman ne babuuza olukunkumuli lw'abantu abasasulwa omusaala
bakola mirimu ki balina qualifications ki zente zibasasula ziva ku ki abaka ba parliament abayingira kakati bateeka okutunula president Museveni mu liiso ne bamugamba classified expenditure eno eyava mu bukadde 5 kakati eri mu butabalika eyo yo tugikuba mu ditooki egenda ku ki esente ezo zonna omudidi gw'essente ogugenda mu bintu ebitategeerekeka singa tuba tugukomezaawo abantu tetwandibasazeeko emisolo. Thank you. This is very serious. Nja kuddawo no bakadde kagenze. Engineer Simwe. Yes, bino byonna mbadde nnyongera okuyita mu resolutions zino. Given it NRM, well, ne mu parliament ejja mugenda okusinga abaka obungi. It's likely nti mba serious ne bino. Bisobola okufuna support ya parliament yawamu. Naye bigenda kukyusa bitya embeera z'abantu ba bulijjo. Naye kati omanyi ebintu ebisinga nti manyi nti tulinamu ekyo ekintu ekigamba nti bulijjo bwe bityo naye munnange nga ifu bw'obeera nti ngolooza nti buli lunaku tujja beera bwe tutyo no kati kambabulireko ekintu ekirala bw'olaba mu developing countries nga Uganda n'ensi endala digitalizing things abantu babadde nga tebabiteekako nnyo maanyi naye kati nga ffe bwe twakoze ezo resolutions twagala okwongerako transparency mu bintu ebisinga bwe tuleeta transparency mu bintu ebisinga lwaki omuntu mubanga mukkiriza asitule fayiro agende mu ofiisi asange oli ate awo okuvaawo beexchanging commitment sente lwaki ofiisa baakuwa omulimu osasulwa lwaki bwe mba ndeese ekintu kyange mu ofiisi okitulira myezi 3 kiki kyogezaako okucommunicatinga kataawo nti kyetuyita political will kati bano ba leaders bano abalina eyo political will for the citizen engagement balina kubanga balaba nti bino ebintu bikoze eki bigwawo naye ate abantu mu kisanja kino bagenda kufunamu nti aba leaders abasinga tugenda bateeka mu training naffe kennyini nga weetuli training zino oluusi zibadde nga tezibadde nnyo intentional okay oluusi abantu bazikola because they are supposed to do them naye kati mu kisanja kino nga party chairman waffe ataddewo ezo gunda ezo programs okulaba nti abantu accountability bagenda gifuna batya gwe leader kennyini member of parliament olina kuba omanyi nti how am I going to oversight how am I going to supervise kati all those things bigenda kujja mu kisanja kino. Honorable Sekikubo, Honorable Luluma ayogedde ku kituttwa ekitannaba kutaggululwa mu bintu byonna bw'owulira bakugamba nti bagenda kwongera okulondola enteekateeka za gavumenti okunnyikiza enkola ya NRM okussa mu enkola ya fourth sector model okwongera ensimbi mu program za gavumenti n'ebirala omuwaatwa guliwa biki bye tuzze tutakola ebbanga lyonna now that abaka beeyamye okukola bino should Ugandans be excited bannayuganda bakyamuke kubanga ababaka bakoze fresh commitment mu kutereeza bino neyanziza nnyo naye ababaka okweyama nze ndowooza si kibi katuleme kijajinga oba tukibuusebuuse ababaka babeeyamye naye gwe oba obuuza ng'oggyeeko okwogerako ekyankwanzi mulimu ki omukulu gw'omubaka wa paalamenti oba obuyinza bw'omubaka wa paalamenti buvaawa era bukomawa n'abatulaba bakimanyi nti omubaka wa paalamenti okusinga liiso lyo n'okugoberera ku nkola ya gavumenti
sirabawo mu palamenti eno egenda eye-11 ababaka ba palamenti lwaalemwa okuwanirira oba okuyisaamu ebiteeso bya gavumenti. Njagala bwe baayo alina insidensi emu nti palamenti eno yalemesa kino, kubanga gwe ng'omubaka wa palamenti ne butunira ku nnyingo ey'E93 mu ssemateeka gwe nga backbencher era ne mwannyinaze Nammeere mulamusizza nnyo, tolina kipya kyoyinza kugamba nti no gwogenda kuleeta ekiteeso ekirina effect ku budget oba ku nsaasaanya ensimbi z'eggwanga. Tekiriiyo ng'omubaka wa palamenti. Ebiteeso byonna biva mu executive. Ate ekiteeso ekisinga obukulu kye kiteeso kya budget. Lwaki budget? Budget yekulaga wa wootadde amaanyi go oba wootadde essira nga gavumenti. Bino ebya manifesto, bw'otunuulira manifesto eno ne manifesto ewedde, okusinga biri mu bigambo byebikozesebwa naye nga ekigendererwa kye kimu. Tunuulira resolutions zino ozigatte ku resolutions ezatandika mu palamenti ye-11 kukyusamu bigambo wano ne wali naye tewaliwo omulundi ogwandibadde ogumu ne bwotunira mu manifesto akikyegwa kireese okutandikira ddala mu 10-point program 10 point ne zifuuka point 17 mu manifesto yasooka okulabibwako wano ey'E96 president yeesimbawo 2-1 2-6 2-11 okutuusa kati kwa 2-25-26 okulwanyisa corruption kubaddewo. Mpozi kye nasembye era kye nabadde ntunuulira nti baagala obuweereza mu gavumenti nti okuva olwaleero tusazeewo ng'ababaka ba palamenti tetwagala abawandiisi ab'enkalakkalira ba permanent secretaries babeere nga balwa nnyo mu minisitule emu bakyukekyuke twagala obuweereza. My friends, ababaka ba palamenti nze nnyaniriza nnyo ziirw eno oba okubuguma kuno kwe balimu. Nsaba baleme kunnyogoga ne more or less kabatambule olugendo baveeyo kabatuuke mu palamenti balabe nti nno n'okukyusa waliwo awo emabega mu budget ey'omwaka ogwedde. Palamenti president we yayanjula budget palamenti nerowooza nti nooba oliawo prioritization bino president yerabidde byetwandibadde tusaako essira. President tekibangawo mu byafaayo byaggwanga oba ne mu nsi yonna. Budget emaze okuyisibwa n'agikomyawo mu palamenti. Tinageza okwejjukiriza nga nze bwe nabadde ntegese emitemwa gyange si mwagikoze muzizzeeyo mangu kati lulikyo kati ababaka bagamba nti oya kakali kyekiseera ebyo byebigambo ebyogerwa naye enkola yaabyo yefuuka ey'enjawulo. Ne budget speech ne sente ziyisibwa ku president no muzizi. Well, mukkirize tusibule Honorable Nammeere brother agenda akolebera. Honorable Nammeere, njagala kutta but njagala okuwulira ebigambo bye bisembayo. Amaanyi olina mangi era obweyamu obukozi. Oli ayinza nti otandise bulungi okusinza ku kyetwalabye ekyankwanze. If you try fighting corruption, you are calling for the end of the party. Nebirala bamuyita Kitengejja Alan ali wano agoberera. Well, Kungu webale program ku nsonga y'enguzi nze ndowooza ba NRM balina okwagala ne tebasobola kukiteeka mu nkola. Ashraf Kajiri ali Mityana n'abalala. Mwami Romshana, yes, you need to come in here. Owulidde ebyogedde omubaka Nammeere, wedda nkulaba onyeenya omuntu kiki? Isi waliwo kyayogedde, of course sikanya naye because si bwe kiri nti Mukulu Museveni yali agamba operate kobatere. Kakati twalinawo twaleetayo enkola nga ne Mukulu Museveni mwali because yavuga intelligence IGG tusobole okukwata omubbi nga tanaba kuzibba because parliament egira on auditor general
auditor general akola audit nga bamaze okuzibba. Tu ne wabeerawo another move gye twakola. Actually, I don't remember because I'm pushing and I also got some money out of it. During the time of Josam Tomwesije, yes. Ntuwayo information YGG. Sentence bakwata bakwako 5%. So in other words, nga changu nnyo the corrupt wabakyapanga deal ku luguudo kumanya. Then no later information ne tujuwa IGG nayimiriza ne bakinvestigatinga ne bakuwa. So I can tell you waliwo check gye nayimiriza nga because minister yagijeyo kifuba nga IGG aganye nagaya nagijeyo kifuba nagitwala and we raised the governor Bank of Uganda mukuru tumusiye mutebiri naga no just get me letter from the IGG baluwa neja check nagikwata nagidiza IGG from the clearing house. You see that? And money was saved. I was given a reward. Wasa sona ko million, I think what 10. Endera butu akwatenda na baziyimiriza. Again. But change kweza ugama there is even a reward. Yabayina information. But chatuka stage ingaboli nabo abakuru baga manya owanyu kwa hakura umurga sengaro Echecho nto wamwe bwajayo umubisi gwenjuki mu njuki torwana na ye gujango kombe ngalo niga eromsha nawo wentuse tan ko kombe ngalo kati netulemera wa nothing to as I think just faith monda ugendo kugiranga byaganyedda so ara kugendera mu nimbimalako I have been a casualty. And ngolaba those who have betrayed you be babaga bogera na amanyi chola wambambalaba nga bogera na amanyi nga kakati already put them munku milioni 10 za fulumyedda zo kujja ba MPs bantu bamaze okufuluma kwejja kwefufu gendo nonyereze buli omu kujja kwefufu njja kunonyereza tegere kituufu kujja kwefufu nja ndinze ndabe abogera n'amaanyi abawandiise ku listi ya zavuddewa gomanyi tomanyigeze babulijjo kisoboka ekyo agambe kati nyina listi y'abantu 10 NRM stock mpya ananaziza kakati siwe bikola bewoze Mkulu Museveni wrote a letter kumabati nga the Minister of Finance mzee Batia Kaseja ga yes mabati gajja mu compound yanga nayimbaga yagaleta eno windi nange simayije governor egali muki mulujja gali mulujja nagamba okay mugazeeyo first and foremost mukoleki ate bagaza ebizibi tebakola ki babikomyawo nagamba but you are in two categories waliwo betugenda okukola ko politically then abalala prosecution mubokukola ko in prosecution it's only one Nandutu yali independent only one kakati abalala n'emisango baji bajjako file 17 za galwa babijirirawo nga nabyo nabiringe bya Nandutu kati zenyagala tu accountability. Let's begin with him at work accountability byeche yakola politically kubama bati just because Nandutu oyawedde but to way chewagamba mubuwandike Nandutu yali independent kati zisagala genda mu colors because she's a member of cabinet they agamba ababbi bama please let's be serious ababbi bama bati first and foremost mugazi and there is evidence ababbi bama bati bagaza there is evidence bachikola in the open nagamba thank you very much now punishment one group we shall punish them politically. The second group, prosecution. Second group ya prosecution, atawa muba abajjako. Corruptly. It's only Nandutu. Atayina babu. Who has no relatives? That is the only one we are with the. Aheta dangamu.
tunula botambula nabo kakati nze njagala accountability from him agamba nti ngenda kulwanyisa kola at what accountability what did he do politically. Thank you. You get so please nkusaba busabi you don't need to raise people's pressure kubya corruption bireke we shall reach saturation point egwanga likorapsinge and then we'll build from there. Mami Agaba, Rachel aliwo doubts nti really good, do you believe government yobe kibiina kiri mu buyinza kya NRM temusobola kulwanyisa bulyake ne mumala mu ggwanga? Omanyi abantu katobasigira ekifaananyi ekituufu. President agezezaako okulwanyisa enguzi ye nga ye naye abantu abamu kuba wansi be bano bawa obuvunaanyizibwa. That is it. Simple. Singa bayambako ku president kuba singa president tayagala kulwanyisa nguzi then teyandobadde awa abantu abamu obuvunaanyizibwa. Kuba kati kankubuuzi ndi ne honorable Runewan yakulembeddemu okwogera corruption naye nze mpaka n'olwaleero simanyi standi ye ku ssente zimu ezayisibwa mu palamenti ebbanga ettono eruwedde. I don't know his stand naye atuuka wano nayogerera enguzi. Stand kuki Wayitawo ssente nyingi mu palamenti ebbanga eruwedde naye kyo kankikomyawo. Kati kyenkugamba Rwomushana ndeka kyeŋŋamba nti is not my guest so you can blackmail him. No wari ngambye simanyi standi ye Sente ki zoyogera? wayita abafunaye akasiimo k'emwanyi wayita abafuna ye standi ye eriki Kuzomwanyi ateeka ati nze yali alwanyisa etteeka anti ngambye nze simanyi okulwanyisa etteeka n'okukwata twalabako ekisanja kiri be baawa ekiseera kya Right Honorable Kadaga nga balwanyisa naye ate ne bafuna naye ate ne tulabako abalwanyisa ne bafuna ate ne bazizzaayo. Please we understand tutegeera. So tusaba nti abantu abamu president bawa obuvunaanyizibwa bakole emirimu gyabwe be bamuyiye nosanga RDC ng'ayina eddwaliro National Referral Hospital eri mu district ye naye nga tamanyi nti waliwo abalwadde abagendayo bagende mu scan ne babagamba nti scan tekola ne babasindika mu ddwaliro lya private ngambye erya private naye nga RDC takimanyi. Nosanga abantu nga IGG abantu badde oluusi bamuleetera information oluusi batyayo nti bwe batwala information mu office eyo waliwo bajja giriiking abantu ne batya. So waliwo just ogende mu maaso naye kati nze ndi musawo ndi mujjanjabi naye bwe bakugamba nti omulwadde alina multi organ failure nga mugenda mutandika okusawa munamuziika gera mu maaso. So kyengezaako okugamba nti enguzi kino ekisanja tegenda kulwanyisibwa mu palamenti wokka. Twewaddeyo okulwanyisa enguzi buli muwagizi wa NRM oba oli omukozi wa gavumenti ffe twewaddeyo okulwanyisa enguzi buli wamu we tunaabeera. Ekyo kyekisooka naye nsaba kuba kati tulina champion alwanyisa enguzi saawa zino era is not doubted ye General Muhoozi era nze nkubira General Muhoozi omulanga nti afande kirirako mu malwaliro amalwaliro ga gavumenti ochekinge muku. No, you see security kankubulire security tekuba kulwanagana kokka. Bagala kuba Muhoozi afune tiimu y'abantu bagala kumunyaga abo. Kati kankubuuze tuli mu kwogera nguzi
tusaba omuntu anarwanyisa enguzi ate bagamba nti ayagala tiimu kati twagamba General Muhoozi tasobola kulwanyisa nguzi yekka. Honorable Brandon. Honorable Lulume Mpomuzindalo Oweekitiibwa. Agaba yansobedde sebo. Omusajja muleke. Honorable Brandon, yes. Ebitongole biremeddwa ng'oleta njagala otunudde beyond these commitments you've made. So what next now that muvuddeyo ekyankwanzi? So mutandikirawa? Okusookera ddala kukola. Oba abaddewo Honorable Ssekikubo Honorable Lulume. Bwe ababaka eri twabadde mu kisenge ng'ab'ekika. Kaakati ne ku Parliament waliwo orientation. Nti waliwo program namba clerk gy'ateekateeka ababaka bateekwa okubayigiriza akatabo nammera agambye awo nti abantu tebasoma. Bajja bawa rules of procedure. Njagala ababaka abo batunulire ekitabo ekyo. Bajja kukisoma banaamala okulayira wajja kubaawo orientation. Bategeere naye ate eno basic line eya Kyankwanzi yatuyambye. Kubanga tebagenda kujja nga bapya nnyo awo NRM eri ey'enjawulo. Ennaku omwenda zino ez'Ekyankwanzi zibabanguddeko bagenda kutuuka ku Parliament nabo bategere nti munnange muze kati ku Parliament serious business waliwo obukiiko mubeera ku bukiiko bwe muti mukola emirimu gino mutambula bwe muti tusuubira nti ng'ate balabye ne Parliament kubanga eno Parliament ye-11 tukoze tuyisiza over 139 bills. Kakati kiba kiraga nti ona mmere kyenjagala okumutegeeza nti tebeetaaga na kuhayaringa. Tulina research department eri full-fledged eri awo okuyambako babaka ba Parliament. Naye ate nakiri ekintu ky'enguzi kungu abantu baleme nnyo tuteeka ku NRM. Sikiwa nti NRM abasumba abali mu makanisa nze nagendako nga nnoonya amafuta njagala okuyita mu kalulu. Bana baasisita lwe nagamba nti anti mukulu sooka olimpeeyo nkuyiseewo kyokka oli gye ngenda akatonda. So church is this just a personal indiscipline eteekwa okubeera nti abantu ffenna tuba responsible okugivaamu. Ekikumi kibadde kyasaga alina kyawulidde. Anti Charles yagambye gwe obuuza lwa mushana ekikumi sikimanyi. onaafuna gwe. So simanyi kubanga kyo kyaki ekikumi ekyo. Anti gwe obuuza agambye ku kikumi simanyi. So tomanyi gwe. So simanyi ebyekikumi saagala kwogera olekanga okuwaayiriza n'okulimba ago mateeka 10. Nti yambaani abakufunye ekikumi. babaka b'NRM ababadde mu lusirika. muleke bawayi. Well, enyiri gwobadde engiri egyo. Banafuna milioni 10. Bafunye milioni. Kubanga me I love numbers. Naye nze 10 sinakiwulira. Zibadde ate ne mu report ebadde yetufunye awo tewali 10. Okay. Ekibuuzo kye kimu engini nga ngende wa Honorable Ssekikubo. Yes, mwagambye abaka mugenda kubabangula ideology y'ekibiina era nkirabyeko wano mwagala okwongera okunyikiza enkola y'ekibiina kyammwe. Abaka banyikidde bulungi tubasuubira okutambula wakati n'ekibiina nga bulijjo. Ekisooka bw'obanga nga mulimu mu retreat abeerawo activities nyingi era ndabira ddala nti ababaka babadde nga tubeera nga wamu ffenna kale naffe n'aba vice chairs n'abantu abalala ba SEEK. Olabira ddala nti bwe tuba nga tutuula tulina engeri yetujja wamu ne tuteesa wamu ate nsuubira nti kino ekisanja ekya 2026 up to 2031 agenda kubeera ku njawulo. Nze kyemanyi nti essimu oba ekintu kyonna ky'amasannyalaze bw'oba otaddemu ku kyajinga ne kigaana jjamu olyoke ozeemu ogwokubiri etandikirawo ku kyajinga. Ate 2026-2031 nga sinamaliza gundi programu eno nange mbadde njagala omuntu nga nze okuyisaawo kino ekintu to be a Pan-Africanist. I don't know how you can speak it in Luganda. Omuntu okwagala nnyo eggwanga lyo. Waliwo ebintu by'osaanidde okole ng'omuntu. Tekyetaaga nti gavumenti ekugobeewo n'akugambe kungu akwogere no. Kyolaba nti njagala nnyo omubaka oyo nammere kubanga ayina laavu yayogeza ekintu
kati nengattako Ssekikubo n'agamba nti no tumuyambe omuntu bw'aba alina ekintu kyakola mu love mu kwagala nze omuntu mba amwagalira Ssekikubo bavayo ne boogera mu bayita bayeekera ba kibiina NRM rebel MPs buli baawukana ku kumwe kyemusazeewo ebyo ebintu bamulwanyisa nga bulwanyisa ebyo ebintu byonna bibaawo mu kaseera basajja babi nnyo kyenkugambye nti pulaginga in bwe bigaana jjamu yongera opulaginga in paka ng'okyaginze battery ekola ki okujjula nze mbagamba nti kino ekisanja kino ebintu bingi bye tuteesezaako ne muzeeyi kennyini naffe baseki ayina kye yatugamba n'atugamba no kino ekisanja saagala kino mu ddakiika emu ngende wano bu Ssekikubo and this is a straight one and I need a straight answer atulaba ku TV kati afunye eki mu lusirika lwamu andaba ku TV ekisooka kyafunye ombuuza ng'omuntu ow'ebweru obona abadde mu retreat gwe abadde mu retreat akulaba kati olusirika lwe mubadde nalwo munnayuganda afunyeemu ki oba tafunyeemu omunnayuganda afunyeemu bintu bingi but omusamale afunye omubaka agenda kubeera responsible accountable transparent ate agenda kuba nga agoberera ensonga zonna eza manifesto n'ebintu ebirala ebigenda kweyongerako agenda kale muntu wa bulijjo agenda okufunamu ekintu kyabadde nga tafuna bw'oba ng'obadde ogenda mu ddwaliro nga tosangayo ddagala ogenda lifuna bw'oba ng'obadde ng'oprosesinga tayito yo ng'osooka kusasula ssente guno wandiziwaayo ne bakugamba leka ebyo ebintu byafunyemu byafunyemu Honorable Ssekikubo sifunye mukisa kukulaba woobadde nga president ayogera gwe omu nga bwe natandise enjogera abalwanya ennyo okulaga oba n'okulwanyisa obulyake wavaayo n'oyogera ku service award n'okulemberamu n'okunoonya emikono n'ebirala abamu tebakukkiririzaamu abalala bakukkiririzaamu wawulidde otya leero president nga agamba I don't want to see corruption again mu parliament n'akiddamu n'akikkaatiriza n'akiddamu I don't know how you felt ng'owulira bino president abyogera did you feel exonerated I don't know how you felt ekisooka nsooka okwebaza Honorable Nammeere n'abo ababaka abamwegasseeko olutalo luno otuuka n'ogamba it's work in progress mwagaliza kituufu nekyayogedde on record baava e Masaka ne bajja okunsisinkana ne ttiimu ye nze ndowooza nti no she has been having that zero yebaddemu naye lwakuba nti no mwagenda okutambuliza ebigendererwa ebyo wandekera ebbanja ddene lwa nsonga Ssebokungu kati president nze ebigambo byonna ndibadde njagala president ayogere nti guno gwe mulundi ogusembayo saagala bw'aba asobola okwogera bw'atyo naye kati gwabiwulira byo tokimanyi nti nno ekisanja 221 26 omanye erinnya lyakyo olijjukira nti kisanja hakuna mchezo hakuna mchezo tino kino sikya okusaagiramu tewali muzannyo tagenda kuttira liiso kati bye boogera nga basoggola sibe batera okwogera nga basengejja njagala Honorable Nammeere atunuulire ebigambo ebyogerwa nga basoggola biba bingi bwe bityo naye essaawa y'okusengejja bw'etuuka ojja kulaba nga bira kubanga kati kino njagala okitunuulire ng'oggyeko essente ezayogeddwako trillioni ze10 komawo va mu service award kati tunuulidde palamenti yokka komawo tunuulira saga eyali ey'amabaati gye mubadde mwogera ne Honorable Omushana gyayogeddeko yalimu abanene okuggyako president nga avuddeyo ne waba nga tewali baana na byana
ensonga ezo zatwalibwamu ne prime minister right honorable Robinah Nabbanja nakati abange ti amabati nze nagaweerezeeyo mu fundraising ne mu bantu bange abalala nekituuka ne ku speaker wa parliament right honorable Anita Among ye n'agamba nti sebo president amabati naguze loole kangazeeyo neyeetolola nage nammanve ng'agazeeyo kumala ennaku 2 ne bali abali ku store ne basooka badde bali ne bamutunuulira tunuulira honorable Kaseija ye gayitamu ye agalengerera mu dirisa nga gali mu compound ye tuli honorable Lugolobi ffenna twewuunya lwaki honorable Lugolobi yagenda mu maaso nga awozesebwa ate musajja otunga teyatawanya nakuyekkiriza ti abange gaagano weegali ne banne n'ava yekka n'agajja nako ng'alaga obwetoowaze n'okwetonda naggula n'amapya n'agazaayo naye ng'okimanyi nti no mu criminal law ne bw'oba ng'omaze okubba epeesa bwoti naye bw'otuuka lino olikomentire epeesa mbadde ndibbi already omusango oba oguzizza kati lwaki president waffe president Museveni lwaki eggwanga olisitula omutima ne lirowooza nti ku luno kiwedde obuzibu badde mu ggwanga kiwedde naye ate tugenda okutambula ate ne tuba nga tugudde aneekumiitinga mirundi emeka ng'omuntu nga president aneekumiitinga emirundi nti ku luno ate ku luli ye yaleeta ekigambo hakuna kya Luswayiri ng'omunnamagye bw'abeera kati agenza okusembayo nga kimaze okunnyogoga kakati agamba nti ate saagala kuddamu kuwulira nze nkuwadde mu categories ezo n'ez'abalala twasembayo honorable Kitutu yaggiddwa mu cabinet ne Nandutu bali bonna ba mu cabinet Mwami Kungu president yakola wooki ono n'abeera speaker president yakola wooki kati n'olwekyo ebimu malaga tuleka ffe tumaze ekisanja kyaffe ekya 2026 tetuyinza kubeera b'amagezi twakola mu circumstances kye twali tusuubira nti kyekiikyo twalinda eddoboozi erimu leka kugamba nti nabamu bakuwagira bali tebakuwagira Mwami Kungu palamenti okuva lwe twaweza emikono egireeta ekiteeso mu palamenti president yandibadde atukwatirako bukwatizi n'agamba nti effujjo eriri mu palamenti yemu mwennyini muddeemu honorable Duria gyali Alioni honorable Sarah Opendi ne ttiimu yonna nga bwe twali motion eyo weeri kati n'olwekyo Uganda Mr. Agaba Uganda ne bwaggwawo ekisanja eky'emyaka 5 tekitegeeza nti nno ogenze mu Uganda endala ey'enjawulo Uganda ebadde process eno ekulaga nti ya parliament ya 12 egenda mu parliament naye waliwo parliament ezaasooka musobola okuzimbirako ekyo parliament ye 11 kyebadde ekola muzimbireko nga mugenda mu parliament ye 12 kireme kuba nti no mutandisewo namuziga empya ye parliament ye 12 nedda erina gyevudde kyovudde olaba nze nabadde nsanyuse bwe nawulidde nti n'ababaka ba parliament ababaka ba NRM beekozeemu omulimu naye ensaba bonna bonna bwekikwatako president Museveni ekigambo kino kye weeyamye genda nakyo bugenzi mu maaso genda nakyo ne bwe kinaafuuka ofuuke mu kubya byayi oyogere bingi naye ng'ebikolwa bitono tukwenza honorable Theodore Sekikwatulaba twagala kugenda kati ko Afromobile barometer akasameme ekyagenda mu maaso ogenda ku simu yo computer smart TV yo n'oteekako app eyo eya Afromobile ogijja mu Google Play Store oba App Store n'ogiteekako n'obeera nga ogenda mu maaso n'okulaba programu eno wetuli kwe kuli NBS Live wetuli ku Afromobile mikutu mingi egiri eyo ate ng'osobola n'okuddamu nozza emabega n'olaba programu z'osubiddwa wano ku Next Media n'emikutu gya radio ne TV egiri ku app eyo okujjukiza ku Sanyuka TV enkya tosubwa Morning Express saawa 12:30 paka saawa 3 mbaako era nja kubaako n'omukyala Hafi